baatuumiriza bukanti yakola eggulu n'ensi na byonna ebirabika n'ebitalabika. Nzikiriza mu Yesu Kristo omwana omuwatu wa Katonda Patri gw'azaalanga n'emirembe gyonna teginnabaawo. Katonda ava mu Katonda, ekitangaala ekiva mu kitangaala, Katonda ddala ava mu Katonda ddala, yazaalibwa buzaalibwa ye teyatondebwa. Ye ne Patri mu bwa Katonda be bamu ddala. Oyo olw'okubeera ffe abantu, olw'okutulokola, yava mu ggulu n'akka, n'afuna omubiri Mariya omubeererevu, n'afuuka omuntu, era olw'okubeera ffe yakomayo ne ku musaalaba, n'abonaabona ku mirimu gya Pontiyo Piraato, n'aziikibwa, n'azuukira mu ssatu nga bukyalagirwa, n'alinnya mu ggulu, atudde ogw'ajjo gwa Patri, alidde ogw'okubiri n'ekitiibwa, okulamula abalamu n'abafu, obwakabaka bwe tebuliggwaawo. Omukama era obulamu ava mu Patri ne Mwana, gwe tusinzaamu ne Patri ne Mwana, ne tumugunza kino, yayogera mu balanzi, nzikiriza omutukuvu Katolika eyava mu batono, njatula batisimu n'essanyu eryo, era ndinjirira okuzuukira kw'abafu n'obulamu obw'emirembe egirijja.